Nemwa Museveni bamafia bamuwamba wolo yagamba bamafia abantu abakola mu office bamutunda ndio okumulaba bakusema emitwalo 5 ejja $. Kibategeeza bamugamba nti gundi ya binsaba naye nasigala nga tabagobye wolo okunoonyereza okwali lubali ba ndozo kwali inside bomba nga cyali mu finance okwaletawo ko obuzibu natuka n'agamba nti abaana bantege empapula nere tuulyaga yo gwagoba lwa kumutega mpapula tetuulya yo gwagoba lwabo abamutunda kakati byazengo oyinza okulowooza either president mupya ayagala okuwa abantu essuubi nti ababaddewo bibadde bakola bigenda kukyuka mwaye Museveni teri muntu gwa deployinze nga mupya bonna abantu be ba deployinze bakadde kubanga botunulira twakulikodi ya jimu weze erietya kati yakulira security Jejo Dongo yali mu security kati wa internal affairs mu luzunje lita recycling nti abantu be aba recyclinga kati olwaleero SFC je tumanyi nti nkubi omukubade eriko bodegado kati yakulira amaje erweru abantu kubainako issues yomukubaga kulira kati kiki ekipya kyaliwo era biki byagambye byagenda okukola kubanga bomala kugaga nti going forward tugenda kukola uti yavumiride buvumirizi okutta si kulungi we musabira report ya KAIJA kubanga singa abatta KAIJA nga Scotland Yard bwete kubanga yaboogera yali badde abateeka mu kooti ensongerezo obuzibu wano be bantu okumenya amateeka ne batakwatibwako kirumira wano bwe yafa yegera bigaba bitirivu ng'alinga akulaga nti ensolo alinga agikutteko ku bwoya ekigambo kyekimu kibawadde bakatero katumba nagaba mbategedde bobo bategedde bali luddawa in the event nga tosobola kutulaga abamenyi b'amateeka ekyata revolution ya mwaye Museveni oba struggle ye kwe kuba nti bwe bajja wano abantu beyagala ng'ennyo bw'omenya amateeka ng'oba tomenye mateeka ng'akusonyiwa busonyi kikyagita Fidel Castro bwe yali abaali bateesa ne bagamba mbu omuntu alibba ssente za gavumenti tulitamutte aba ali awo mukwano gwe ng'azibbye n'agala okubaali namuga nti twakkiriziganya mbu ekibonezi alizikwatako alitibwa buttibwa era ekyo kyekyayamba bwe baamutta Castro olw'obulumi ennyo n'ateekera ennaku 3 ez'okukungubaga mu bintu ebyate bitabwogerako Cuba bubbi ne wano balabe ono nabba kakati olwaleero abadde ne gundi nga yagobwako ku bwa minisita olw'obubbi ono omwami w'Essembabule abadde foreign affairs minister kuteesa ne bafuna n'omusango gwatuswaza ennyo mu America ogono nga ne mwayi Museveni bamutaddemu kakambuli ne babasingiseeyo omusango gundi gugwaziza muhwezi yagobwa mu parliament n'ava ku minisita bubbi bwa ssente za gavumenti omukazi gwe yawadde Luwero Triangle Kaboyo ne parliament yabadde muganye ne bagisaako tabo nemukola ki nemukkiriza nti kati bulwobeera n'abantu nga bavulubanye tosobola kutusuubiza mboyina kyogamba emisango gyona tufunangayo omusango noogu bwe gute ku bantu abazze battibwa netugaa nti gundi bamubonereza ku ekyo tetufunangayo omuntu abonyaabonyeza abantu wano n'abonerezebwa taliyo Kakooza Mutale yatukuba emiggo wano yabeera ng'amwongera maanyi waliwo omusajja ono kati ali mu poliisi nozali ku ddala lya Kano omusajja oyo asooka okutta abawagizi ba Dr. BESIGYE mu kalulu ka 21 era zamu deployinga
Mwaye Museveni alina abantu babiri basinga okwetaaga, abantu abanyigiriza eddembe ly'obuntu n'ababbi b'essente. Abantu babiri bava mu gavumenti ye. Kakati kiki kyatutegeeza nti olwaleero mbwagamba okubonyaabonya kubi, n'atuuka n'okutulimba nti bwe balinga mu nsiko ng'ekyo tebakikkiriza. Ate ani yaleeta obundooya? Ani yaleeta okuba obutayimbwa okusolo obukumbi? Mu nsiko baabonerezanga na bukumbi, bakusibanga akandooya nekwaki ngolo ate batta bannaabwe ng'ekibonerezo. Tebajjanga kibonga bwe yaddagambwa ekibonerezo ky'okusiba, tebasibanga. Wabanyiizanga ng'obasiba balooza babaliddemu olukwe oba nozo baleetedde mundu okubula, ekyo kikyalinga ekibonerezo. Byadde ayogera alinga gwe badde disiki empya kati nga oba nga yagenze kati nze mulanga Pontio Pilato alese Yesu ate amugira mbu ate mubawadde really nga oyina omubbi banabba nti kubabirimba we ruyala obuuza otya mbu kubabirimba we munsonyokaani sonyiwa banabba ye Yesu nti bannange nze abaana abazzukulu nze guno omusango nkoze ki ngwejjeeko nga gw'olina obuyinza. Kakati mwaye Museveni Pontio Pilato yennyini mbuye baleme gamba mbuye yatta Yesu, naye nga ate yalina obuyinza n'obusobozi obusobola okukwata gavumenti gye yalina agamba nti gwe nti Yesu tebagenda kumutta nga nsazeewo okujjako bamukidnappingire mu kkubo bamutte, naye bwe batuuka n'ababuuza ne bakuwa omubbi. Kale mwaye Museveni kyagize bwe yabagamba bwakino yali badde nga press conference n'afuna abamubuuza nti abaseka wensi omuli agamba abasawani gundi katumba abakubya wana katumba mbu alina cruise kuru ezo zimutuusizaawa era baani bagenda okukwatako ekyo twali twetaaga. Boti yali agobyani mbu ekyamugobeza mu poliisi, ekyamugobeza mu magye kutulugunya, ekyo ekyagobya Katumba Amala mu poliisi kyali ki? Ekyamujja kuwame komanda kyali ki? Olaba Katumba Amala bwagamba mugenda kwoge nti bwe kiba bwe yalinga yali kamanda w'eggulu omuwala Lakoni ne bamumwa mu mbugo ekifaananyi kifulumya mu papula monitor n'agamba ekiba nga kyali mu bugyenduumira ngenda kulizayininga. Yamuganya okulizayininga, yamuddusa n'amukyusa bukyusa. Ani abayita amanyi poliisi ya Kayihura? Poliisi ya Kayihura nga buli omu agimanyi, naye ekyagobya Kayihura kwali kutulugunya. Ekyamugisaayo kuwulira mbu alabika ayagala kukwata muddamula. Namugamba boss, naye nga lubu yabikolanga era yatugambanga kada nambeeki emuwenaremu. Buli yakolanga ebintu ebyo ng'abeera waggulu. Genda obanoonye bonna be yalina Simanya Basociety be yalina buli bantu abaali basinga olaba ne mukwano gwange gundi ani kagundi ani ono yakafa Kasirye Gwanga yomu basigala ninsinga okwagala, naye Kasirye Gwanga alina byakolaga muwaaki, naye nga wali badde ogamba katukubonereze mbu kyokoze si kituufu, naye abadde aleka ebintu ebikolebwa era singa yatugaye nti gundi mbatwala mu mateeka atwala n'okukkiriza ba civilian okubeera mu kooti y'amagye. Wala omusajja Captain Byarugaba yamala ku rimanda emyaka 9 takimanyi ku rimanda ya Makindi emyaka 9 bato wagala muwe ekibonerezo ng'ekibonerezo kitono nnyo ku bbanga lyamaze mu kkomera n'abalala bangi. So ezebbaluwa mwaye Museveni alina enkola ye gy'atunula si gy'abalaga. Mwaye Museveni ayinza okuba nga ayagala okutulowoozesa nti afuuse wakisa ng'ali mu kutugamba mugenda kundaba mbu alinga nkoko.
n'aleeta enkoko n'agimanya kadama mulese kamera kati gwe tuliko neffe yatusanze tulaba tumulaba ale mu kutubuzaabuza mwe kulowooza nti bagenda kuba n'ekisa local defense yakubanga abantu mu formula yemu mu ggwanga lyonna agikulira yamugoba kubanga osobola kubanga kyebalinga bakola bakikola nga bakikole Wakiso bakikole Masaka bakikole Mbarara bakikole Acholi bakikole ekintu kyaki kyekimu nogaba abalagira ki lwaki bali ejemiggo balonda mironde nga jali gifanagana nga kitegeeza nti walona mumbaire mu bitongole ya security wona abalina tenda y'emiggo nga kitegeeza emiggo gibeera mu budget ya defense budget ya security mwaye Museveni agikebera kigambo ku kigambo okutegera sente zirazeewa zigenda kukola ki era nga obali abo bamunyonyola kiboko squad zali wano muze muwulira emiggo bakitata bali bakolera ye era ekyakwaza kitata kuwulira mbu ate kati alina byadde apange bitali bibye naye talimanyi na Rufeenya yali tamanyi gundi wane yekireka SIU abadde nga abimanyi naye ffe tulowooza nekiyalabye nga kigwa ku Bashiri agamba embeera eyinza okukyuka katale kabage nti abaana omusajja yali yeddiddemu mwaye Museveni okuddiramu kweyinza okuddiramu eggwanga lino kwe kuteekawo gye tuyita gavumenti digital transition nokkiriza okuwaayo obuyinza netuteekateeka Uganda naawe mwejja okubeera nga private citizen ekunyumire naye bw'onaaba olowooza gw'ojja okukuutiza gw'ojja okusangula gw'ojja okumaakinga gw'ojja ogamba promoted gw'ogamba agudde mwaye Museveni ekyo kifu tekigenda kuyamba tekigenda tuyamba tekigenda kuyamba baana bo tekigenda kuyamba bazzukulu kati ng'obudde we buli tulina kitono kuba tusobola babonereza ebitongole byonna ebiri mu Uganda bikulira mwaye Museveni bw'ogenda mu kooti yaliyo nedda bwona ku polisi gy'olowolopa okwata omuntu polisi waliyo yaliyo bw'ogenda mu kooti yaliyo bw'ogenda ewa yigi yaliyo bw'ogenda akakiiko ka human rights yakanoonya n'ako mu palamenti yakafuga bw'ogenda okukola za apiiri mpaka yonna yaliyo bwekuba kusonyiwa era mu Uganda yekka ye muntu akkiriza okusonyiwa so kati ffe tukubako obukubi munga nti omayi gundi empale ye erimu ekituli tetusagamba oddeyo gyambale tetusobola tusagamba gendo kiwudugaga nti empale ye erimu ekituli kyoyinza okutubuuza mbu singa ffe tuli ni kiki kye twalikoze kwa mwaye Museveni yalwa ng'agaana okuva ku buyinza yagamba sola balekera magye gatali profession niwo bazoenga owulira sentiments z'abasirikale be mu kalulu kano akawedde wawulira gundi bwe yayogera ono Brigadier Sabit Sunday owegundi we Masaka we are not preparing a transition oyo nga yaba professional soldier yebbo bebaani amagye sigateeka transition eyo political process naina mbozinga muuli abawagundi ba Nalweiso yetali kukanga abantu ku ddala ya Bwakano katulayo genero nga kitegeeza buli bwabikola amulinnyisa eddaala era ogenda olaba gubayita omukambwe gwajja n'abalira nga nti kati mujja kundaba so kati eyo mujja kundaba terina gyegenda so kati ffe kiterawo kuba alternative policies security agencies ez'omulembe ez'ekyasa kino zaali badde zitya mbu tezaali badde mu byabufuzi kati mwaye Museveni okukwata abasirikale n'obafuula baminisita nakyo kibi kati abali ba army commander babiri bakyali mu magye nga bagenero ate bali wano bakola nga baminisita kakati ku nsonga eziri political beeyisa batya kuba twali badde tujjira ddala ab'ebitongole ebyokwerinda mu security mugundi mu byobufuzi kwadi wadde olaba nga alitayalinga abamusaba okulekulya tayagala kubata
lwaki tokwata gundi Sejjusa ne Kayihura nobagamba nkoze ki mbatadde naye akati nobeera olese je n'omuto nga talina bafande kati mbadde kikyalagira Kayihura mbadde kikyalagira Sejjusa kakati noleta n'embeera ey'abantu nga mbeera gye watadde mu yakubujemera amuga mwana gwe sagala kumanyira ngera mutuufu kubanga omuntu wamala kumala wame komanda ekintu ekyali bade kiddako kufuluma maji nobwagunte babumuwa nobwa defense bamugamba dewa afukenga private citizen atandika okweyisonga abalala ekyo mwaye Museveni takiteeseteese mwaye Museveni kasaki banga kimukolera gwe enkya tubereke ensonga gye twekalakasa ogenda kulaba muge Kampala n'amasaso jagala so bino byakigumaza olusi kyabagenderera kutubuza byetwogera kuba bitwali twogera akati ayagala abenga yali mu government nga te opposing nga yenyumiriza mba komando nalese ba komando kiki kyatumanyi kuba komando bakomando obukugu bwabwe kutta kubaita komando twalina komando wa Ferembo era walabanga miname mikaji yerekanga ngasi Swaziniga kuwaze filmu zetugega nti bakomando balinga banavesibu wabeera bazze okujjako nti tibaleka awundulu nenge eminambo gigwawo mwaye Museveni watandika SFC teri mateeka teri mu structure y'amagye nerimu abantu abawera omutwalo omulamba tubagulira emmundu tubambaza tubasasula omusaala naye nga tubikola mutali bamanye amateeka yale president wetaaga abakukuuma omutwalo omulamba kyovola mbo basanga eno nga nawe bali mu bikwekweto byakuba bantu ate bwe balabikako kati basinga ne military lwitwatyaga military naye kasaba gamba mbu SFC kuba SFC bajigiriza mu training yayo kutaasa mukulu principal wayo kale kutaasa mu principal wayo teri gubataliza kati buli lwejja erabanga principal wayo gwetaasa kyovola basi balungi ate babeera batabya n'omumotoka n'emirambo gyabwe tebagirekawo mulamula nti gundi abuze nga bamulidde so mwaye Museveni olina bingi by'olina okukola ninga ekyalibadde kisinga obukulu kusulawo tawulo bw'obanga oli mu buwambe benduulu tukukwasizeeko obaga ekintu kyammwe kikino nkisuddewo ate kati omukisa ogulina abaana basetting otuke ku square olagire muno kazimirirawo ufubutukemu ne bwonkonako nja kubeerawo ku state house nja kuyambako nyina abavubuka tujja kutaasa tukutaasa abakuyamba ffe tukwate eggwanga lyaffe kubanga eggwanga naawe tulabeda tokyasa ditambuza n'ebintu byonna bwe bitambula kubanga olwaleero naffe tukimanyi nti eggwanga abalitambuza balala kyovula awuli abantu emisinde badduka bagenda walala tukyawuli abantu banoonya ggwe twetegeeza kati oli mu buwambe kabisa